Katebe ebintu mutima ndagamba ndokubuuzako kyemabega nnyo tekikola ekitiibwa kyonna tebakikaka muntu kikuwa kola ebikuweesa ekitiibwa kyo then nze ndaba oba okigwana aba akigwana naye gwe baleke baba bakulaba nti ekitiibwa okirina tonfoosinga kikuwa naye kati olidde bali beebase bakuteereddewo emmere oluusi ozereeti nnyo oleseewo essowaani lwaki nga lwezigenda omanyiwo nga nekyakka ogenda okuliira ekitiibwa ekikake ekyo si kirungi mu bufumbo era tekyetaagisa nokumulema era bakugamba boosi wo aba akugiragira muyinza obuta kasaasuka okwagala amayinja naye ng'ate mune boosi atafaayo gwe mukolera ewambuli kino ate muba mumuwa ekitiibwa era ng'ogamba omusajja omanyi toyinza manya nti ye mukama waffe nokumutya tumutya nga oluusi otuuka nazanyazanyako naffe ne tusaagasaaga muba omutya naye ngwa muntu mulengera emitima ne gibakuba byebyo tata byogamba so kyo kikola ne wano nti tata ze abaana ne badduka kati omuntu baba tebakutya abindi baba tebakwa kiti baba bakutya buti muntu nakola bukolozi nga aweta ensi n'esirika n'otawuddamu kulya dda azannya ne weewaana by the way oba tekikyamu oba amalako dda abantu emirembe olaba omuntu ojja nga abantu balina bye balaba ku TV nga tolina ya mu kisenge tojjaako bujja nti gwoteekeko amawulire sooka obasabe bage banna nti mbadde nsaakulako ku mawulire eddakiika 5 muddeyo ku bintu byammwe naye bw'okibamanyiza ng'olujja ng'obuuza limooti eruwa kwakwakwa munne batandika okukulekera TV ebyo bino bajja n'otuula abaana ne badduka bagizira bakulekera TV yo nno munne n'otandika gira baloozi TV yo nga baagita ate baba balina ku masimu ne badda ku masimu gaabwe kati ekirala bw'ogamba omukazi nti akuwenga emmere ng'afukamidde kisinziira muli luddawo banaffe abagoberera Biva Organic and Natural Products mwebale kutambula naffe mwebale kwagala misomo gyaffe mwebale kwagala services zaffe tusingaanibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo oluyitibwa Hamukasa Road gwalina endwadde eno ekusumbuwa funa akaddo tukyalireko ffe tukola amajaani agayitibwa gift green tea gano agayamba okukendeeza embuto ennene bantu bangi balina bw'oba oyagala okukendeeza olubuto jangu ku Biva Organic ofune gift green tea ogatteko n'amajaani agayitibwa acacia ne okula tea obikozesa okumala omwezi gumu tojja kusigaza buto ddene eryo ly'oyina tuyina akadagala kaffe akayitibwa cough doctor eri abantu abatawanyizibwa ssenyiga bw'oba otawanyizibwa ekifuba nga kikulemeddeko otawanyizibwa ssenyiga akulemeddeko kozesa cough doctor nze Dr. Senjobe Kale, welcome to Love Life on my YouTube channel, Dorina Sasira. Yamusali amagezi akimanyi agenda kufulumya sente nyingi. Kanagamba ono kamumanyize kino olowooza ata. Nze nkukwata gwe n'ofulumya zonna sente nenzikukwasa. Ogenda okulaba ng'ajja waka kubanga ewaka atagenda spending nga togenda spending nga sente. Emmere mugipakinze muzze nayo. Atakusabe n'amafuta juice gyali. Ate manya akakkana alidde n'ebibyo byo weefumbidde byowagulidde mu ssente zo. Oyinza n'obutagula mmere n'ogamba naye simanya gw'oli ekiro ojjukira abantu abasaatu balya ki. Nteeka nnyinayo amagi nsiike eggi. Ninamu ne juice mu fridge ddira. Kumba akukudde naye. Kasente ke ng'akateeka wano. Naye Mukama Katonda. Osigala okamulekedde. Mana asajja bakubira jjambo. Katonda kyakazi nebiri mulimu obukodyo leero munnange nga ndeyo. Zinyiikirire. Nyiikirire? Oyinza okujjamu ekiramu. Nze kasanga ebyobufumbo tobirowooza nako. Sagala ne basajja balina mabinago babina manene haji. Babula abigula. Abigula seta. N'akamulo kake nga k'abakyala. RAV4 ebyo. Ya kikyala. Ya kikyala. Yena abigula. Emotoka si ya mukazi eyo. Emotoka ya mukazi. Yes. So wanga ze sente ze yafunawo. Muvuge eyo babiri.
Ani baneteriyo kintu kizunga kuvuga motoka emu. Bangamba ate bangamba babakazi manyi bakiba kyagala tubafugirako haji. Allah. Nkufugirako kubanga tulina okuddayo anti buli kaseera olina okutambula ne mukazi ku mulimu omunona. Webale kubanga namukano wange yangamba nti waliwo gwamanyi mukwano gw'omulala bawe yamugwire nga mugamba nenkubulire ebintu by'okukulinda olusi meetings olusi gw'okulusi oluddeyo namugulire emmotoka. Yamugamba emmotoka kijja osinga okwagala. Namugamba emmotoka gyamugamba n'agimugwire mukazi yagaana givuga. Namugamba mbi yatayagala vuga tebimutawaje era still bavuga kati simanyi oba eritaabuuza oba bagitunda oba ekyaliyo mu compound oba kabavuga eno olumuli bavuga nengera batambulira ndowooza emu mukazi yagaana. Mutima neŋŋamba eryo bbuba eyo si bbuba si tight marking. N'obutabaako kikyo kyamakyo. Tumanyi nti ennyumba yonna mugitabaala buli wantu omukazi aba n'ebisumuzo byawo. Abasajja ebintu ebisinga babitereka mu mmoloka zaabwe. Kituufu. Documents ezimu omusajja alina naye ne baba akuwadde bufaanyi bw'abaana bo batamanyi nabo naabulaba. Emmoloka ez'abasajja zibaamu ebyama byabwe nga tabumanyi era we wabukukulira. Lwogimuwadde n'asooka agikuba saaki. N'asanga obufaananyi bwa n'agamba naye Haji. Agamba ate bano babe baani? Naye kamufaananamu. Kituufu ate we tubeera. Kano kake. Kano matu gage no kane. Atandika okunyiiga omusajja ayenda. By the way, kitegeeza tumukyagala ekintu ekyo? Mukazi okutambula ne mu mmoloka baabo bogenda kumenyeka. Obonaabona buli ddakiika. Musajja wo wuuyo agenze. Si musajja wa. Olina bayitibwa bakakuya jambu basatu. Naye ba. Bannange. Akodio ki agambye ekyawo. Aba agambye eki. Mind rolling over the wekoza. Wenda wekoza muto. Wallahi simumanyi. Ate kagaye mwanguye. Kwali bakola tabannize. Simumanyi. Ali wagu. Wallahi sibira ko musajja sinina musajja kwa avuga rafa nkwana. Wallahi simuina. Ate kati mwatese kulagawa. Simumanyi ate katula kyakoze bwati. Sabanya ningamanyira. Kati katwanguye sebo osango omuntu. Naye munnange nedda. Olaba bagenda bagonza. Kugamba ojja kutuuka ku bantu abatuufu kati wuuyi. Nedda oyo Haji nedda. Abigula nnyo. Abigula. Mwenne wakakubulako kiwandimusaaliza kirina. Webale nnyo. Ate kati ze kyange kirina flat ze hips ze zisinga. Oyo mubigulire abigula. Ne kyakoze akakodyo 6 nange sika nze manyi baba mumanyiganye akisa agambye mbokola wotagaba yanguizako mwagala genda waka obewa bambi nedda simumanya andekemu tunate yakola nga atumye muntu oyo mumugambe njagala genda abasajja bakwana bubi nato yabansuse kinyiza otudde awantu omusajja munaatumyawe mboli yali agambye mbusimanya mbogenda kunywa ki eyo biru mugambe bagigatte ku yange then ogira mbu asabye n'akanamba ebintu ebyo sibyagala nze Haji mba njagala ojje otuule nange wano wekaze newenkuba omwenda wekaza otuule nange sikunimba naye nsobola okujja wantu wali omukazi nga tetumanyiganye bwanvuma ate kati nawe oba ogenda tuma nsizira kujja waali nze nyina ensonyi mba mmanyi agenda kuyomba jikati bw'otuulawo nga bba waade tannatuuka ng'alina otuli nagamba ssebo nze ndi mukazi mufumbo okola ki oyagala ki wano oba bw'otuula n'akwata ebye n'ayimukawo n'akulekawo n'agenda ku ttebe eddako toweebuuse wabula ate ebyo biswaza osobola wakatuula bwappa n'akuŋŋanya obusawo bwe n'akwata essimu ze n'agenda kweri ate munange dde nabikola ensi yonna n'ekyuka n'ekola bweti n'osooka nno owulya okudda kw'obadde owulya waliwo emmayiro emu n'ekitundu wawanvu obuswavu oyinza okugamba kati ntuuse ntya wembadde azono ku kintu kyaguze Baeza wali butu. Nanga kuulye mmwe teri kintu kizibu nga kwana.
nange bwe bagamba kyokka nali manyi kyangu nnyo kubanga naffe ekigambo ekisooka okuva mu muntu okiyitanga emmere message gy'osooka obusoosi bwoti mbu halo nga bagenda kuddamu ki n'omusaba n'omugamba mbadde njagala nkula then waliwo agamba oyagala ki n'ogamba bannange oluusi n'omugamba mbadde njakusisana ku nsonga ki oba nale bayida wembibuuza kakati nno n'osooka onoonya ensonga nga teriiyo mumadde njagala anti kundaba lwaki anti kakati no bizinesi kiki tusobola byogerera wano era bwe ye ng'obimanyi haji manyi wembeera ngambire wano logamba kati oba luno kati ali ku ki kubanga mwayigiriza abasajja okubuuza dolini meka nokitegeera kati olwojuzi haji kakugamba nti nange mbankunyumizaako eyaŋŋamba awo gayaŋŋamba ntutu okwogera naye nzi naye simanyi oba enamba yange agijjawa kati nteekayo ekifaananyi ku Facebook nakijjayo mba ndi awo omuntu apereza ekifaananyi ndaba yenze n'agamba comments bangee nemugamba obadde yagala nkuyambe kiyeggwane namba yange wagijjewa nagamba Doreen ng'oli mukambu mpola mbu enamba yo nagifuna naye nakwezako ko message lumu hayi naye tewanziramu nengamba nengamba nti kati oyagala ki after 1 year okumyewo kiki nagamba kale ndi eno Nairobi naye nkomawo ntera okugenda nenkomawo nembalira tugenda kale coffee konze ogazo kwanga so akwegulira coffee nekugamba nze it's either business wensobola okuyimuka if there's no business sagala kuntawanya nangamba no ate nanga friendship mukono gwachi tubere ba mikono then what money oba business nangamba I don't know kubulire gora kwa lwenjogera ku kubiri kwanga tuli bantu bakulu ogira nandi badde nkumalira ebizibu byo ati oyogedde nenkitegera nti kwegamba nze ndi muwanvu yannyo kwegamba nomalo kid baba subi ojja kuvaamu ekigambo oyina obubiri ensonga zanguwe kituufu ebizibu byange byonna nengamba kitegeeza bino byakwetunda nengamba banayo tulabye oba fe aba bitandika oba abasajja abatuuka ne bagamba naye omanyi bana batukuoya kanyanguwe kobagenda still kubanga era ne balaakuba era genda zitwala era kituufu kyo bange nazimusa kati ate wano wekikutuka olumu n'amanya mbadde nkyegomba ebyo biwedde mbanga eyeguze banjagala otuyyanemu katono kutya nkwanekwanemuko nkutawanyemuko ate ne sente ozitwale esente nzitwale nabo ne boogenda ngamba namugenda mudaazamuko katono it's okay naye omuntu bw'aleeta sente gukutuka mbanga yeetunze nnyo haji mbumeka kati gweoyagalanga ebintu omufuuwa bifuuwe byabwerere kubanga okwetunda nnoko kwava dda n'abedda naye n'abazadde bakoogeranga sukaali omunaabye kati goloza sukaali yali abuuza sukaali waabwe ojja baleeteramu ebintu mu kintu abalenzi tebakibabuuzanga nga bakimanyi nti omukazi ono omuwala ono wano waliwo sukaali waffe era balabiraawo nga temuleese manye ennaku zino mwakyusaamu ebintu mubiva gye bisemba omuntu ate asooka kuzaala n'afumbirwa n'omugamba mbadde mwe basooka kufumbirwa ne tuzaala kati ate gye bisemba gye mubiva eri mubikola bikukujju ate ennaku zenga gye byakyuka competition batugamba abasajja abatono abakyala bangi kati batumanyi abasinga ne kati kyokka tusiiba tubibagamba nti bawulira amanyi bwenkwato bwe mufunira omwana bwenti abakyala baki abakyala abasinga ennaku zino abakyala bo batono naye ekyo sikikkiriza naye abakazi bangi abakyala abatono abakazi bangi kati awo sikutegedde njawulo ki tufuna nange ndi mukazi buli muntu yenna alina obukyala era buli muntu nga yakulanga alina amabeere negundi alina obukyala yomukyala mukazi naye kibayita omukyala bo batono bebaluwa bebakuuma amaka sibitegeera omukyala bandi oyo mukyala ye muntu mukyala gundi ate si buli aliyo nti mukyala gundi nti era mukyala waliyo n'abawasa abakazi nga ye yawasa mu kifo ky'okufuna omukyala yawasa mukazi
Kakati nno nasooka tunka n'omukazi. Wawasa mukazi tewawasa. Kati n'abasajja bangi naye abaami nabo batono. Abasajja obalaba buli atambula ati mu mpale ye musajja naye okufunamu nti oyo mwami gundi. Osiitaana kati mwe mugenda ne munoonya basajja. Kakati n'ofuna ebizibu ddala n'omufuna nga musajja. Tewafuna mwami. Wali abantu nga yamanyiira nga n'okunyumya obuyanganya nti banna olaba mbeera na girlfriend wiiki ne mukkuta kati mubeera mutya n'abakazi omwaka 2, 3, 4, 5, 7 ngawulya nagandize ne girlfriend tugendako ku trip ya weekend mpyanja tuveeyo nga mukoye kituufu taye n'atamanya nti ebintu by'okwagala byakwegumiikiriza. Kwali doli nolaba wano oli mukyala mulungi ne bwenkeera ng'omuntu akuwasiza alina byalina okugumiikiriza. Waliwo ebitabo bituufu nga tosobola biraga kati ne bw'olwa naye myezi 4 birabanga naye noga nti kati yooyo ebyo ngenda bigumiikiriza awe wali obunafu bwe. Kati waliwo omuntu alowooza nti ajja kubeera n'omuntu ng'amulaba nga girlfriend wa girlfriend akwetegekera mubeera naye akadde katini katono temwekoowa nnyo. Waliwo n'omuntu girlfriend nga n'okufuluuta afuluuta naye nga bw'asula nawe teyeebaka nga tokimanyi nga lwasuze naawe asula atunula nga yeewala kyakufuluuta bw'asula atunula munne n'asula ddala nga naye nga golooza yeebaza naye nga atunula n'agamba nja kwebaka emisana nga nzizeeyo eka. Waliwo ne yangamba waliwo abakyala nga tagenda mutoyi kale okufukaafuka naye nga biri tasobola. Nagamba weekend namba gwe togenda naye nayo kikyamu kibi nange nagamba musajja yabeera omukyamu. Omukazi bwe babeera bali naye nemba mwagenza mulina gye muli ennaku 3 bamuwaamu time ate n'ogimulaga nti ogenda kulwayo. Osobola omusaawo n'omuga nti ngenzeeko oba muli ku woteeri yakale omuga ngenzeeko wansi nyina gwe ngenda kukola kintu bwekiti naye mpaamu eddakiika 3. Omukazi oba omuwadde empe n'okuba oba tolina ne gy'olaga n'akola by'omanyi ebitiisa byalaba nti nno osobola omwenyinyala ne biggwa. Nituyinza kukuuma muntu n'omulumya olubuto n'omubuzaako n'obwekyusi. Olaba abantu nga bagenda ku hoteeri kaŋŋambe bagenda kujja naye nga bagenda kusulawo naye nga bagenda kugenda ku makya. Era omusajja asobola ogamba omukyala Kalugiro yambuka nkyatudde kwano ku reception n'amuwa obudde ng'omukazi. Nkutegedde. Ate n'omusajja si kyabuntu n'oyingira toyireti y'omuluumu mwe muli n'omwagalwa watudde wali n'otandika okukola ebintu otta omutima gwe gye bali ababikola by the way. Sino ne toyiyo mu kisenge simanyi bagikozesa nga ebintu ali n'omuntu olimba sikisobola nakula sikimanyi nti esobola okisobola era nfuluma nenge na mwene yaffe ey'oluka nodda kunaaba. Waliyo omuntu n'atandika okukola ebintu ebyo ng'ate olugi lugule ng'ate bw'anyasimbula emboozi nkugambye kati gamba nno gujja bagidde eyo siraava obwo busiru. Kati nja nkuwulira ebyawula abantu omuntu kumumanya n'oga nti ono namufuna kyaggwa. N'omumanya nnyo leka kulowooza nti omuntu wamufuna kyaggwa. Sigala ng'era olinga byakwegombako sigala ng'ogezaako bikola. Nereka kubireka byonna mulundi gumuga nti ate ono ye wange kikyemmukisa. Kikyamu. N'oyogera buli bunafu bwonna buli kintu kyonna. Twabeeranga mu kyondooza mmwe mwakulya Kampala munnange. Nze nakwera sigenda kulimba se mu bansalira eno. Neffe tubedde mu byalo nga tosobola kulaba muzaddewo ng'agenda mu manju. Ngera yeebuzaabuza n'awagula emmwanyi n'agiraagira bw'ati paka lwe yeetula n'atuuka ewali ttooyi. Gwe n'olowooza nti abadde ali mu n'otunya taatawo n'agenda baba maamawo n'asalira ebitooke naye nga yagenda n'akambe naye nga gy'alaga kubuzaabuza. Naye ennaku zino abantu bano ab'ebibuga
agamba n'omwana mpa ku tipi omwana wo mpa ku tipi ngende manju agamba mwana olusi nagere neyeerabira namuyita agimuweereze nakunuukiriza omukono abo bonna empisa zaafiira ddala empisa z'abantu oba zaalaga abantu beeyisanga bisolo kituufu ennaku zino ebintu byagira kyekitegeeza ebintu byolina okwerekereza oleme kumanya muntu nnyo obeere gwe Dolly togendanga n'omuntu gw'oyagala mu hoteri nokola ebintu ebyo mulage nti omuntu alina okuwamu akaseera goloza ki abantu bano basenga ababuulira bakugamba oba ogenda ewali musajjawo ng'omanyi ojja mulaba essaawa 3 ez'ekiro koma okulya kwemu ku 12 tolya nkuzibwa naye nze ennaku zino zendabye abaana e Kampala ne ku mwenda olumukwana agamba mbu enjala emuluma ne wagenda agula chipusi nasooka yokomeyo agafiga enkoko asooka asula ndowooza ng'olubuto lumududuma ate birago oli mutuufu wobakwalina mu bbaala nawe ziba ssaawa 9 n'omugamba ekyeggulu mukirya 9 omubuuzi yagenda nyo ekyokulya ye njagala n'ekyokulya chips liver chips chicken kati omuntu olina kusula n'omusajja ekikuliisa essaawa 9 kiki enjala n'ebyo byokulumya nywa akacaayi ofuna akantu akankunku naye omuntu yeekomerera eddigobe ssaawa 8 ogw'ekiro ali wali ali bizi ali ku kikomanda waliwo mbubaddeyo bakenjadde baluma n'agula Rolex mukulu n'ogamba naye mukama bannaye bw'aba agenda waka no problem ng'alina gaayi nno aba musiru ne kyeŋŋamba baba tebambulira naye nga basinga abantu bababuulira tiweziwera essaawa ng'omuntu olina mula ssaawa 3:12 ebyokulya biveeko bireke osobola okweteeka oba wakugenda mu manju byonna bimalire eno gy'oli ogende nga weetereezezzaako naye ngomanyi omuntu nga mwakatulana ye toyiyawa neeruwa kweganga n'agagenda eri mu luumu tagalina yagala eno ey'amangu sipiidi ate abyogera n'omulenzi waali oba mukazi we bikyamu ekyo kyogambe talina kumanya nnyo muntu aleke kutegeera kisusse naye kyabwe mubanga mufu kati nga tugenze ku kyamufumbo ofumbiddwa ebizibu ebikwata ewammwe obunafu bwewammwe obumubuleke naye waliyo muntu neyeeyasa n'ebiswaza byonna abigamba musajja ali mu kulengeza mu kumanya bino bagamba nti omusajja tolina mugaba buli kimu ekyewammwe buli kimu oli omukazi neyeeyasa n'omusajja n'ayasa buli ekifa ku famire ye biki byoyogera akuyamba eki wabula mbwene waffe tuli balogo ewaffe tukolayo bata ewaffe tulina essabo ewaffe simanya tugwe ensonga lwaki ne bojja n'ebbaawo nga waliyo miitingi y'ekika tagituulamu bakisa ebyo biri byammwe niye omuntu addamu ewabbawe n'asooka abyasanguza byonna n'abyogera omanyi gundi oyo bamuzaala musengaawo omanyi gundi oyo si waffe oyo bannanga alina empisa oyo muganda wange gwe gwalabye oyo si mwana wa taata kakati ono bbaawo bimuyamba biti kyebabagamba no tulina bw'oba ng'oyagala ogenda kwetega omusajja alina ebintu byolina okwogera ebirala bisirikire weekomeko ng'omuntu toyatika nange ndowooza mba nina byonna okwogera kunze sirina kugamba buli kimu nebyasibyewamme bifa ku ggwe teweeyasa ku ggwe teweenafuya ate kisusi kituufu ate nze golaba nze nakolangabo entizi nayina omulimu kati sitaakola maze emyezi 4 saya kyaba akubuuza myezi natokola kati osula wampangisa nyumba ya mmeka 7 kali n'abalamu n'agamba 7 nga takola ng'alya asijjawa n'amanya oli malaaya n'akiteeka mu mutwe wange naye omukazi ye mufunye naye malaaya kati ebintu ebimu tebabyanjagala nsiponsa bakiri mulimba enkola kale tebitambula bulungi naye enkola ntiya kati hajenzagane kumaliza bino bibagamba nti wamma kituufu obufumbo waliwo agamba mbu obufumbo kuwangala bisuubizo nja kukola kino njakikola then nekirala mbu okubeera awamu ennyo mwekoowa mbu waakiri mubeere nga buli omu alina gy'asula ne mulabagana lumu na lumu ennaku zino obufumbo buba bujja wanga bufumbo waliwo bali mu open marriage ezo open marriage haji bali muko ate ebintu ebimu tubyogera abantu abali ku mikutu kuno bangi
ekyo kintu kyoyogera obusobozi bwakyo bw'abantu abafunyi. Tuli mu kalubi abantu omuntu yandikyagadde abamu naye obusobozi tuyinza kwogera tuwa abantu akatwa akataye obusobozi bwako nga buzibu kituufu kati ekyo kizibu kyamaanyi nnyo. Kati nze nga kazi nze nnyumirwa nnyo okusula obwomu nesinza kukigamba abantu nti okusula obwomu kyoba okola. Okusula obwomu kitegeeza kuzimba. Kituufu. Okusula obwomu bw'oba tozibe kitegeeza kupangisa nnyumba nnamba. Kati ate obusobozi tobukola ki? Tobuyina. Kati kikyamu okukigamba omuntu. Abata open marriage gye bayogerako toyinza gigamba baana batandika mu fu. Kituufu. Kati lwaki oba ogimugamba ekintu ekinene bwe kiti? Si kituufu. Kiki obadde ombuuziza? Okusuubiza. Then omusajja yangambye mbusimanya mbu waliwo omusajja gwe nagambye mbu omusajja. N'ebitabo ebitukuvu. Kebe Qur'ani, kebere Bayibuli. Esuubiza. Egamba bw'obanga ekintu ky'okulimba kye kinaagumya omukwano gwammwe limba era oba tolina kibonerezo ky'ofunye n'eki. So naye banga manyi togenda kukikola guno omwaka ogujja naye ng'omanyi nti dolini y'okubeera naye waakulimba. Nze yewaffe waliyo omusajja nga mukazi we buli kaseera ayagala kgenda buli kaseera ali ku bunkenke bwakunoba mu kyalo eyo. N'omusajja n'amanya ekyalo okutwala omusamu omukazi ono bwavu. N'agenda agula ka sideboard n'akateeka mu nju. Naye ng'ebisumuzo waliwo ka seefu nga tabita nga ne bamusaba omunnyo nga ggulawo ng'abawa mwe muli ssente ye. Kati omu n'abuuza mukazi we tewaayi omuntu okugula emmotoka enkadde ne pikipiki empya olaba ki ekisinga? Omukazi n'agamba era emmotoka esinga ekitiibwa n'aga okay kitegedde kye tugenda okukola. N'amukuumirawo emyaka naye ng'alowooza emmotoka bali mu gisonda. Naye lumu kuli akasumuluzo sente weeryawo lumu baamusiba ng'alwanye ne bamusaba emitwalo 8 ng'ali ku poliisi. Mukazi n'agaa kangende enzino ne najja akaasa nga mulimu nnusu kakaaga oba mu 4. Kati omusajja oyo talina kibonerezo kye yafuna eri Katonda. Yali akuuma bufumbo naye yamufugirawo emyaka nga 4 nga mulimu kakaaga ebi. amanyi tusondera mu motoka sabbuuni nga ggula 2,000 ye n'amanya nti tusondera mu motoka. Omukazi nga yagamba ekiri awo mweziri. Kati mu abakazi bwe bagamba nnyo amazima agasusse ate musobola obutabeera na musajja. Kadde olina okusobola nebbawo ng'alinayo omwana we ng'amuzadde ali naawe oyagala nga gonna amazima ajja nago okukuuma obufumbo era tamukulaga. Nali manyi nti atono n'amuleeta ewakaawo babikola naye mbu baŋŋamba mbu entalo zibeera. Anti kiruma omukazi kubanga ekyomwana si kyabaako kye mwakola okufuna omwana. Ekikolwa ekyayitibwa basinga abaana abamu babasuulanga mu supamaketi singa tewali buzibu aga ndowooza akaguzi. Naye ekikolwa n'ozaala n'ondeetera ewaka ekyavaamu omwana kyekireeta obuzibu yandeka kyava alwayo kyava akola bwati ne bimwesomba. Tegedde bulungi. Kutegedde. So obuzibu buva. Kakati okulimba ng'ogumya mukwano gwamu. It's okay. Sikiina buzibu. Nammwe abakazi mutulimba. Nawe naffe tulimba naye mwe abasinga. Kati dolini oli awo ng'ofumbiddwa omusana n'akubuuza naye dolini nga muli mu mukwano muli bulire bwammwe naye dolini mbuulira amazima. Wakeegattako n'abasajja bameka. So bamugamba era osobola ogamba nalina boyfriend ku ssomero. Kakati waliwo n'ono gwe nali njagala n'osooka onkwano ne mmuleka be babiri goli wa kusatu naye nga kiba kituufu. Kiba kituufu naye ekinyiiza lwaki ekyo ekibuuzo mukibuuza nnyo kinyiiza. Era bakibuuza baliko kikyamu ani asobola okukikuddamu mu bulamba bwakyo. Kiringa omukazi okugenda n'obuuza omusajja bwakebaka n'abakazi. Waliwo yakibuuza musajja ali awo mukwano gwange mukazi we n'amugamba naye tatagondo wakaba n'abakazi bameka mboye n'amugamba 7.
Akazi namugamba olimba weza omwenda. Sajja najja ngamba nti omukazi omanyi nti ayogedde ba wiiki eno. Ye bagamba mbu nakagala bukyamba munsi. Sajja kiriwa. Ngamba nti omanyi mukazi wange neesiga ayogedde ba wiiki eno boka. Kati ebintu by'okwagala birimu okulimba munno. Era naye akulimba naawe mubeera mu kulimbagana. Naye teri yayogera amazima ameerera ago amazima ameerera era mulemaganwa. Kituufu. Atuuka n'agamba atuuka n'amanya obunafu bw'omuntu mulemaganwa. Kati ekisembayo ndyoke nkute. Waliwo yaŋŋamba gwe naakyaza kunagamba mbu nze owuwe omukazi alina ofukamira nga mmwemmere blabla then bw'amala okulya mbu ye tasobola kujjawo masowaani siganye kale muba basajja ogajjawo ku dining ng'alidde osanga maybe ozze kiro nkuwadde emmere zinagenda neebaka nkulesa olya mbu ye tasobola agajjawo naye ngamba naye oluusi ogajjawo n'ogateeka wali kale okuma obuyonjo wakanagamba nze ndi musajja ako kufugiriza naawe omanyi abantu abamu baagala nnyo ebitiibwa ebisusse mu bufumbo bikyamu ate ebitiibwa ebyo by'oyagala obikole ku force obunzika tebabikuwadde ekitiibwa bakikuwa si kikake nze mmanyi nti omuntu bamutikkula nga zeeyeeka naye nze ebiseera ebisinga banzijako ebintu nga ndi mu kujja nabyo kati nga ŋŋamba ekinzijja mu mmotoka ate ndekemu sukaali ndekemu omugaati ate nga nfuluma olaba abantu kujja kubikujjako nereka ku budde eri okuba eŋŋombe pipi otudde nno mbwe ekikulesa omu banone buno obuntu obutaweza kilo 3 ate nga bw'oyomba n'oyomba muluddeyo ennyo namwe ate ekyo kikyamu buli obeera n'abantu ewaka bakutamwa buli kaseera mumpite taata ebyo ebyakiralu oba otegedde byaŋŋamba oggaaye nange mutima kuba mukazi wo mulimu lwemubeera nga temuli baana nga mukazi wakuyita linnya nagamba tompita linnya nze Jamiru kulikayo ogambye ki kati ebyo ebintu mumutima nagamba ndokubuuzaako kyemabega nnyo tekikola ekitiibwa kyonna tebakikaka muntu kikuwa kola ebikuweesa ekitiibwa kyo then nze ndaba oba okigwana aba akigwana naye gwe baleke baba bakulaba nti ekitiibwa okirina tonfoosinga kikuwa naye kati olidde bali beebase bakuteereddewo emmere oluusi ozereeti nnyo oleseewo essowaani lwaki nga wezigenda omanyiwo nga nekyako ogenda okuliira ekitiibwa ekikake wamma tekikola ekyo si kirungi mu bufumbo era tekyetaagisa nekumulimu era bakugamba boosi wo aba akugiragiramu oyinza obuta kasaasuka okwagala amayinja naye ng'ate mune boosi atafaayo gwe mukolera ewa buli kintu ate muba mumuwa ekitiibwa era ng'ogamba omusajja omanyi toyinza manya nti ye mukama waffe n'okumutya tumutya nga oluusi otuuka n'azanyazanyako naffe ne tusaagasaaga muba omutya naye nga omuntu mulengera emitima ne gibakuba byebyo tata byogamba so kyo kikola ne wano nti tata ze abaana ne badduka kati omuntu baba tebakutya abindi baba tebakwa kiti baba bakutya buti muntu n'akola bukolozi nga aweta ensi n'esirika n'otawuddamu kulya dda azannya ne weewaana by the way oba kikyamu oba amalako dda abantu emirembe olaba omuntu ojja nga abantu balina bye balaba ku TV nga tolina ya mu kisenge tojjaako bujja nti gwoteekeko amawulire sooka obasabe oge banna nti mbadde nsaakulako ku mawulire eddakiika 5 muddeyo ku bintu byammwe naye bw'okibamanyiza ng'olujja ng'obuuza limooti eruwa kwakwakwa munne batandika okukulekera TV ebyo bino bajja n'otuula abaana ne badduka bagizira bakulekera TV yonno munne n'otandika giraba lwozi TV yo nga baagita ate baba balina ku masimu ne badda ku masimu gaabwe kati ekirala bw'ogamba omukazi nti akuwenga emmere ng'afukamidde kisinziira muli luddawo kati ku dayiningi bafukamira batya nga bagiteeyira enva mu mutwe anti ofukamira n'okola booti onoonya respect ebirala ebimu empisa naddala ezaffe ez'emabega twazikolanga olw'obwavu ng'era bagamba entebe ya taata tetuulwamu si bwe baali bagamba yalinga ntebe emu
mwasajjute kati oyina seti 2 sofa seti ezi 2 ozituulamu otya nga za taata atosobola nga webagamu bwebasi nange kyengamba kyebali bategeeza ne bagamba kutegedde bonna bajja zitulamu n'abaana bazituula ku giraasi oba ku kikopo bagamba kikopo kya taata yogereko bakyenjanjawulo ku kyammwe ebyammwe plastic kyekintu kya baawe waka ekyokunyweramu tebakiwayadde omugenyi nkitegeere ekyo kisobola okuba nti eno kikopo kya bba wange ne sowaani ye ne giraasi ye ne babyawula ne ku by'abaana ekyo kyo kisobokera ddala bulungi zino entebe ze bagamba nti ntebe ya taata bw'oba wagula seeti zo 2 kale gulayo entebe yo gyeri kakatebe k'omu era nga ko bakamanyi nti gundi totuula mu ntebe ya taata naye nga nabano wabagulira naye si bwe kutuula ku mikeeka gwe n'oweewujja mulimu ebintu ng'ekitiibwa kisusse bw'osukka ennyo okwagala obuyinza ate basobola okukuggyako oli mutuufu naye abantu bonna bawa emirembe nabo bakuwa emirembe ate bakwagale kirungi nnyo ekitiibwa kikuwa mu kukwagala si mu kukikuwa mu kukutya kyebabagamba abantu abasinga era balaba mu mpisa okulaba omuntu empisa ze zennyini kasafuna ku ssente oba n'obuyi ne power si bwe bagamba n'ogamba kati wano ffe ng'Abaganda beene waali tweyala abasajja naye si kikake era singa kyali kikake singa tebakyakikola gamba singa oli mutuufu singa kyakifuba singa n'okwemba bayomba bandi badde oli mutuufu gundi teyeyaze mumukwate mumukube kati singa tekiriwo ne tukikola mu kwagala olw'okumwagala okungi ne tumuwa ekitiibwa kakati naawe wakaawo beera ng'omuntu akwagala lwakuwa ekitiibwa kabeere mukazi wo nga si baana leka akwagale bwagaza akuwa ekitiibwa naye okumutuntuza obutuntuza mpa ekitiibwa si kituufu banna kyalya lwaki ovaawo kudde mukazi n'atuula ozze kiro n'atuula mu ntebe n'asumagira n'ajula okugwa olwo nno ate oli olaba essimu oli ku TikTok olire eddakiika nga ozze mwenda otuota omwenda otumanyi munno ng'ozuukusiza muzuukusi lwakuba nze n'obudde obwo nze ebintu by'okulya nze kirungi kyayi bamanyi nti ndi munywi wa kyayi kasaba kuwa kyayi sina kumumpa byonna ebitegeeza okunywa kyayi wembisanga mmanyiiwo oli mutuufu era bibeerawo mu kisenge byonna nga weebiri ate lwaki nkuzuukusa mbe okuteeka obuteesi kyayi mu kikopo kyetaagisa omuntu njagala kyayi zoko ate nga byonna weebiri wano kati nayo kyetaagisa omuntu okweteramu kyayi ne munywa kati ekitiibwa kikaaki wama oli mutuufu bakikaka ne ba ending up nga ate tebabawa okomyewo ssaawa 8 ogw'ekiro toteekanga hiita mu njuyi zuuko nfumbira amazzi nfumbira amazzi nenfumbira nengataba nengakula ate nenkulinda kakati bw'omanya nti nno tolina hiita obusobozi tobuyina naye nga amazzi agonyoga gakola bubi gulayo kappako dakiika sizibanga 3 mazzi nga gabugumye teeka mu gundi yotabula naaba baina tekibajjako obusajja bwabwe singa bakitegeera obufumbo bubeera na easy waliwo ebintu ebimu nga byebayombera bitonotono nga singa oba kukyekolera obuyinza obwo obukakke tebayinza bukuweera bbanga wamma oli mutuufu neyanziza amiina bannange until next time katogeza kwebaka okyatambula genda mu gym tulina okujjako olubuto mutyabajjako ntyako ntegeere kyambulize kujjako olubuto